Oli mulungi ate atalina kamogo. Buli gye nkoma okulaba gye nkoma okufuna n'okuyiika endoso mu maaso gange buli kaseera odda bupya. Mu lulimi lwewaffe bagamba nti omulungi talinaako kamogo naye ggwe nakanonya kambula. Oli mukyala owaddala, omukyala oyo atukiza ebiroto by'abantu, omukyala oyo atasobola kuba nti oba oli awo asangikasangika. Oli wanjawulo, oli mu 1 in a million, tosangikasangika. Y'ensonga lwaki nakutegeera. Zuwena bambe nkusaba alulegebenga kutya osobole okuba nti ondekawo kubanga lwolindeka lwendifa. Bingi ebyali bitutagaza twagenderako okuba nti tubigezaako ne tubirwana, naye ate munnange yadde nga bingi ebikyajja nsuubira olibeera nange paka oluberera. Nkwagala byebigambo bya bebekulu byavuddeyo nga wana mukyala we namugamba nga batalina kamogo n'ebirala bingi. Tukwaniriza nateera ku mukutu gwaffe omuganzi ogumanyikiddwa nga Uganda Mukamuli, amanya n'eddoboozi bampita Ntambi Jimso, Rich Boy Maxudi Junior. Weebale kuba nti otambula nange ebbanga lyonna. Weebale kuba nti osubscribinga gwe yasubscribinga ate atanaba kuba nti osubscribinga ngamba waaye olinze ki? Subscribinga tusobole okuba nti tutambula ffenna mpola mpola olwo nno tusobole okuba nti tutuuka gye tulaga. Now musajja mukulu amanyikiddwa nga Moses Sali oba Musa Sali, Moses Sali aka Big Size Extra Large Silent Majority Boss, atenga ye Gagamel King wa Uganda, Bebe Banton, Bebe Cool nabwe kityo avuddeyo n'alajanira mukyala we mpola mpola. Avuddeyo n'amulajanira n'amugamba nti owaayo ndaba buli gye tukoma okukula nze nkomu neeyongeraho kuba nti nkaddiwa naye atodda buto. Obulungi bwo ku kyekimu ekintu kyensinza okuba nti neewuunya kubanga ate oli mukazi wa ddala, oli mukazi oli omufirika, oli mukazi oli omufirika atalinaako mbeera yonna yakuba nti okwata ne mu kizigo. Bambi negomba buli lukya kalayo kubanga kalayo ensurprisinga buli kaseera. Baby nsuubira okula gyokoma okudda obuto era nga temanyi nti bangi oba oli eyo abakulaba. Mukama wange Baby Zuwe oba Zuwena, ngenda kusaba osobole okuba nti otambula nange ebbanga lyonna era ngenda kusaba osobole okuba nti obeera nange ebbanga lyonna. Ngenda kusaba osobole okuba nti onkuuma ombeererewo n'abaana baffe tusobole okuba nti oba oli awo tubakuza mpola mpola. Nkimanyi challenges nyingi ezisobola okujja mu maaso awo ng'amagulu ganfamba sikyasobola nakutambula. Nkimanyi time erituuka ng'oba oli awo sikyasobola, naye tomala nga omumaanyi mulungi wange. Nkusaba obeere nga nange, nkusaba otambule nga nange, nkusaba okkirize nti nze muntu wo. Abaganda bagamba oba mu lulimi lwewaffe bagamba nti omulungi tabulako kamogo. Ziwena nakanoonya akamogo ku mubiri gwo muneeyisaayo na buli kimu akamogo kambula. Ngenda kwagala mwana gwe wabula ngenda kwagala mwana gwe ogenda kwekakasa nti ngenda kwagala mwana gwe wabula mwana gwe gwansuuza ku bunkenke, gwansuuza nga ntunula. Oli wanjawulo ku balala, ngenda kwagala paka. Bino webijjidde ng'oba oli awo bingi wano webijjidde ng'oba oli awo bebekulu abadde amaze ebbanga nga tali mu mawulire. Jjukira recent yakalabikako ewa Evelyn Lagu mpola mpola, naye nga ennaku zino Bobi Wine abadde atekinze over mpola mpola amawulire. Abamu batandikisa okugamba nti oba oli awo bebe akozesa trick eno okuba nti akomawo mu mawulire mpola mpola okutekinga over the news because ekifaananyi kino engeri gye yakitaddemu n'atandika okuwanawana Zuwe bitandise okuba nti bitreninga
number one ku social media mpola mpola. Jukira omwaka gwali gwa 2008 Bebe Cool yasala okuba nti afuna embaliga n'agenda abamukwatira ne muganda wa Zuwena omuto mu ntebe nga bakyetuusaako. Awo nno Zuwena yasobola okuba nti anyiiga n'akwatamu ebibye n'agenda. Yamugamba engeri gy'otampadde kitiibwa, engeri gy'olyawo ng'oyagayaga, kale muto wange agira akubezabezaawo. Bebe Cool yatandika okulaja n'amaziga, n'atandika okuba emiranga, kwekuba enduulu, n'ayimba n'ennyimba zagenze, n'akubaawo ennyimba nnyingi bamugambe ebintu byakoze si birungi, nnyimba nnyingi, n'akuba bogolako nga kumyono ebisigadde. Okuva ku olwo Bebe Cool yatandika okuba nti respectinga mukyala we okuva lwe yakomawo paka ssaawa zino. Bano nawe bayadde bagezaako okuba nti beeyisaayisa. Owaaye Zuwena yasobola okutuuza nniya ne Bebe Cool n'atuuza nniya. Era nga kati Bebe aconcentratinga kuza baana be na mukyala we. Love enyuma nga goyagala akwagala, wabula ate tebinyuma nga goyagala ali awo asala makoona oba wakasala emanyu nga ayita miryango. Kati awo notandika okufuna omutwe ne gukuluma n'ofuna sayansi n'obubadi nga tobitegeera. Omukutu guli gumu gwa Uganda Mukama oli Peter Ntambi Jim. So twegweko baganda bange mu next episode.